Lutinda wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero webale wonna wosinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo nembera mu studios za Radio Simba na Ibrahim Semujunganda mubaka w'ekira mu lukiiko lw'eggwanga member wa FDC yatugamba akyali member wa FDC okutuusa lwana atubuulira ekiddako nina Richard Baguma ali wano munnamawulire atakola mawulire naye nga tage yaffe emutambuza Richard buuza abantu mwebale nnyo okubaayo ate okutuuliriza n'abatulaba neebaza Katonda obuyinza obungi ow'ekisa ekingi yebala okutubeeza nga tukyassa mbalamusizza abalina gye mukola mwebale kukola n'abaginoonya Katonda abateremu obwangu. Amina. Semuju. Uliza Radio Simba. Basewa ne banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Semuju. Leero musimbudde okugenda okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi oba okutereka erinnya okutereka obubonero ova wano ng'otugaye nti ow'amaanyi atwala naye nabadde mbasuubira okutereka ekisumuluzo mulabika mwakitidde mugenzeeko na langi kati ekibuuzo kyange bwe muba mumaze okusimbula mugenda kukola kibiina kyammwe mumaze n'okurizaavinga erinnya muyina n'emikono ekiddako okutwala prosesi ndabye Julius Muchunguza atugamba nti mumaze okurizaavinga kati abalinda kumalayo process FDC mujagazaaki lwaki temuleka abakkiririza mu FDC dembe omusajja bw'ava mu Bukatoliki naga nti leero ndokose oba ngenze mu Bukristaayo talekanga agaye nti Obukatoliki buveewo ojogende Ettake Ettake mu biseera by'abasultaani abangi bukyala Istanbul bwe baasiramuka church bazifuula mizikiti busibira mu bbwa si busibira mu bbwa anti kati abantu you see okay kati ntutegesa yagadde genda kajogenda naliye Sweden Stockholm naliye Stockholm nga church esingayo obunene baga ati bakyasaba ne bagiwa meya agifule museum kati ndoza nazisangako ne mu kitundutundu kye Germany ekyo yes kasta abantu gundi egwawo gye kati ekifaananyi kyempadde Baguma kyekituufu nti nga osiramuse obadde olina kyaki waka n'ogifuula muzikiti oba vice versa FDC nze siri omu ku baagitandikawo nze nagyegattako mu 2010 Gamuri ati yakutugambye olina kubeera mu kooti nga bakuvunaana buli yake na MP balala toli omu ku batandisi amuli atisagala kumuddamu namuddamu nja kuba muwadde ekitiibwa kyatalina bwe nyingira FDC 2010 nagisangawo abaagitandikawo Besigye n'abalala naye baagitandika ndi mawulire era nzize batujukiza ne Besigye si mutandisi nzize nga pate yaabwe bamwe yabeegattako nzize nga yali Kruger's drop nga bo bali eno FDC yatandikibwawo group ziri 3 kati na wamawulire okyaganja ate bakugambye nga tomanyi yatandikibwawo reform agenda netandikibwawo PAFO netandikibwawo ne NDF yakyapa Karwanga naye point gyobadde omubuuza nti nze okwawukana abantu abalala nze siri omu ku bali sentimento ku kibiina ky'ebyobufuzi nti kyekikulu mu bulamu era nze negomba nnyo banna Kenya buli kulonda baba na kibiina kirala era nze saasanga mu buzibu gamba nti FDC ngenda givaamu bannange bala ne bataali givuddemu nze nali maze okulangirira naye bannanyini baayo bajagala nnyo n'abadde ne Salaamu Musumba bagitandika ng'agamba tetusobola kukkiriza kibiina kyaffe kukimalamu kitiibwa yali acting president waayo yes kakati decision
ey'okugalawo FDC yateekingibwa bana FDC mu delegates conference. Bwe tuba tugoberera amateeka kati bwe gajja okubisalawo ebyo. Naye nkugambye nti bw'obeera nkuwadde Istanbul ojja kusangayo basultanate ezaali kyaki kasita baasiramuka ensi yonna Uganda tekituzimbisa ewalala kiki muteeke mu buteesi kibula tutandika okusaala. Ate FDC okwawukana n'ebibiina ebirala bw'ona asoma constitution yaayo article 36 baagikolanga campaign ne bateekamu ne article ya dissolution. Mu NRM teriimu, mu DP teriimu ne mu UPC teriimu. Naye muno mweri nti kasita munaagoberera ebintu bino FDC esobola okugibwawo. Kati actually delegates okusalawo ntugijjewo bagenze mu constitution ne bagaa nti okusinziira ku article 36 ffe tugenda kujjawo efu kyetoko okumanya Peter tuyina omusango oguli wa Justice Sekana ogutasalwangawo ani mukulembeze obutuufu bwe FDC baani abakulembeze abatuufu guyinza okusalibwawo nga fe abali Katonga ffe batuufu ng'ate mwamaze okugenda. Naye nga FDC ate damage gyefunye amaanyi nga tetukyagyetaaga nga ambuleera kati nga mulina okugikumala okugigirawo ddala ne mulyoka mutandika bulungi ekipya bulungi because that's also a possibility. Ndi muyinza ogenda wa Sekano omusango gwe twawa bwojjukira nga tugamba nti gurupu eyasigala enajja Nankumbi mu mateeka yeteesobola kutuuza delegates conference nga constitution ya FDC egamba nti chairman yekka y'ayita ba delegate ate nga tebamuyina. Kati boyinza okululinga yena wa favor tumaliriza bumaliriza nga tugamba nti FDC twagijjawo mwebale kujja. Semuju singa abaafuluma mu UPC because Pafo yayina abasajja abaava mu UPC yayina abasajja abaava mu NRM mulimu n'abaddayo mulimu balatigo abaali aba DP singa baagamba nti anti nga bwe tugenda okukola ekipya tuleke nga DP tugikubye ekigo tuleke nga UPC tugikubye ekigo gola akyandikoze I thought association kyonyonyola tebifaanagana. Latigo Odongo Oto oba ne Kasiyano baava mu DP ne basalawo okukola ekibiina ng'ekyakibakozesa baali banoonyayo ekibiina ekisobola okubeera eky'amaanyi okusinga mu bibiina mwe bavudde. Tebaagivaamu ebiseera ebyo nti DP baali bagiguza oluvannyuma of course naye baagigula naye kyabajjamu ekiseera ekyo tekwali kugigula naye abaali bagikulembera baali tebagikkiriza baali tebabawadde mukisa kugisalirawo bigenda mu maaso. Naye nga FDC we yatandikira nagiwandikako nyo nali mawulire abantu abagitandika baali bangi nga baga nti wadde okuteekawo ekibiina ekisobola okuvuganya Museveni nekimuvuganyiza ddala n'okumuwangula nekimuwangula. Yali intention yagenda ejja abantu mu bitundu ebyenjawulo era ojjukira awo ba Mushega ba Luzindana bandi kubanga yajja mu biseera bya term limit. So abagitandikawo buli omu yali akkiriza nti bw'osigala mu DP tekyalina maanyi gasobola kuvuganya kuwangula Museveni ne UPC bweri tutandikewo ekibiina ekirala. In fact baatya buti kukiyita movement naye nga entandikwa yaakyo kyali badde bakiyise mu kyovolaba ne baali bakola kala za FDC yellow kweri kuliko red kuliko green ne blue nga ojukira Museveni nga watandika NRM yagiyitanga multi ideology massive party era naye nga olabe bawandise FDC ne Museveni yawandise NRM nga abantu abalala balowooza n'okuyagala nakuteekako party ng'ayagala bagiyite NRM era eriko organization ye bwagenda eri tiyateekako party ng'agamba ffe yaffe si party ekyo ng'akiremerako n'abakola FDC abasinga gye baali bavudde baatya buti gamba nti this is movement nga baali baagala kukola ekintu ekifaanana ng'NRM kikuŋŋaanya abantu bonna. So FDC entandikwa yaayo yanjawulo ku DP ne UPC. Semuju nga sinagenda wa Richard abasomi ba democracy buli lwe twogera ku freedom ya association tugenda nti abayina enzikiriza ezifaanagana tubakkirize
beekolemu omulimu bakuŋŋaane mu kikunsu ekyabwe. Ssemujju bwe baba bagamba nti PPF bwe tukkiriza kati tugende, abaagala okukuŋŋaana nga DP, era ndi omu kubakkiriza nti mu concept ya Christian Democrat ndi muyizi waabwe variously, nti bo bagamba nti ffe tulina Christian values zifaanana bwe ziti. Bw'oba okkiririza mu values zino osobola okujja ne tukuŋŋaana nga ba Christian Democrat. Tebaga nti omusiraamu tojja, ne baga nti zino ze values zaffe ozirabye nti bino bye tukkiririzaamu jangu okuŋŋaane naffe. Naye bw'oba tokuŋŋaana naffe ne bwe tuba bataano. Bwe nasinkana Professor Abbas Kiyimba emyaka giwezeeko nga mugamba naye Professor nga Jema tetambula, naga nti nti Jema tetwanoonya numbers, twali tuyina value system gye tukkiririzaamu. Bw'oba gyo identifyinga nayo jangu ewaffe. Era Professor nga akkiririza mu value system nga ne bwe tubeera batono tusobola okubeera ab'enjawulo. Kati Ssemujju bw'oba professinga kubeera Democrat, ate ng'oga nti nze bwe mba njagala ku associatinga n'abaguma na kibazo, naye eri gyendese gundi bo kiyiike. Kati freedom of association ontutte mu debate n'ogijjako context yayo. Ekibiina kya FDC, DP ne UPC Museveni yabiyingiramu ne lufuuka lutalo lwakubirwanira. Museveni bawagira tunaabawangula oba banaatuwangula ne batwalako ekibiina. Kyovula aba UPC bawalubiri bo bagenda ne mu mateeka ne bawaaba mu high court ne bawangula, ne bawaaba mu court of appeal ne bawangula, ne bagenda ne mu Supreme Court. Ne Supreme Court negamba nti akena si akulembera UPC naye n'alemerayo. Kakatwenza bagamba ba UPC nga bamaze okuwangula ebintu ebyo byonna nti bavaayo ne bagamba nti UPC leka tugijjeewo n'obajajinga ng'omuntu omulala. Tebakera nko nga baagala kugivaamu naye baagibajjako ne Mao kye kimu. Naye yakeera ku nkya n'akwata DP n'agenda akola endagaano ne Museveni, yasooka kusinkana mutabani wa Museveni n'agenda. Nze nyina bakansala ba DP ewange ndowooza nga 12 abali ekira. Tebamanyako nti n'ekibiina kyabwe kye bali mu kikoze endagaano ne Museveni. Era kati obasanga ssaawa zino tebamanyi oba basigala mu DP eno gye baatwala oba nedda. FDC jjukira twatuula ne tugamba nti ekibiina kyaffe tugenda kugoba abantu Museveni bawadde ssente ne batukuba emiggo birigwa n'atuuka okuyingira ku kitebe ng'alinnya madala n'okukifuluma nga bamusibiddeyo. So tekitwala nti tuli ba mutima mubi ekibiina tuvaayo tuleese tukigaddewo. Jjukira olutalo olwaliwo nga tukirwanira. Tetugendagako kwagala kulekawo FDC. Naye embeera bwe yatuuka nga yakuba miggo nga ne chairman w'ekibiina lumu bamusibira yamala olunaku lulama nga musajja mukadde yafuluma kiro. Ne bwe twakola delegates conference tugoberera amateeka, poliisi n'amagye ne batusalako ne batukuba emiggo ne badelegates abamu tebaagenda. Chairman wa FDC wa Busia na kati ssaawa zino yafuuka mulema, bamuleetya bakifeesi ne bamukuba. So lyale sakamuze nzonnyonnyola za njawulo olingaga nti kati ffe twayawukanye ne bali mu ndowooza gye n'omuntu yavayo nga teriyo olutalo. In fact okulangirira nti agenda kola kibiina yamala kuyita be FDC ku feyawe n'abakuŋŋanya bonna Dr. Besigye n'abaana banga nti bannange bayi nze ŋŋenze kubanga obutakkiriziganya bwali nga yagamba nti ayagala azimba ekibiina nga kirina emirandira. Bano nga baga nti ffe twagala kukirya ku street, ekibiina oba gye kiri batukirye tukirye ku street. Obutakkaanya obwo nze nali chairman wa muntu wa campaign, omuntu nga alina kugenda bulungi nga bwonywedde balatigo ne baani kati byogeraageranya tebifaanagana. Ffe tuli mu lutalo nga ekibiina ne bwe tuva emabega tukirengera wano ku bibegabega nga Museveni akitwala. Ekyo kituufu okuleka ng'okikubya amayinja oba osobola okukyasa n'okyasa. Baguma engeri Ssemujju gy'annyonnyoddemu ate ng'akuli mu maaso ofunye ensonyi ondaba Baguma simulabye ng'alina nga nfeeseko because olaba olwaleero Ssemujju alwanye. Ssemujju ali articulate, simanyi bwe bakyogera mu Luganda. Nti tukikkiriza naye kino kimumenya. Era simanyi oba ye mwogezi wa PPF. Omanyi bwe twali tukula
waberangawo obulwadde obwa abantu bakulu baba wita syphilis eddagala eryali janjaba nga baliyitanga PPF simanyi bamujjukira nga balyogerako nnyo kati balowooza nti bakoze eddagala lya syphilis naye eddagala lya PPF lyandyoza lyabala n'okubula terikyaliwo kuba gundi yakyuka the bacterial composition bacterial infection zakyuka naye oba olina okunoonya you see nti tufunye minibus ku kkubo oba basi nga bagiyita PPF naye tuswaleseeyo basi yaffe gye twali tutaddemukko kasente nga bagiyita FDC tugikuba amayinja tugisala emipiira tuyiwe n'emunnyo mu yingini eyo fitina yebeera fitina kyebagezaako okukola nti basi ebadde tekyatuusa oli eyagitwala tugiveeko tuliye minibus tugende oli yagitwala mu bukumpanya yatukumpanya tetumulekera obugaga bwaffe ffena tufiirwe tutambule n'ekirala awo tulina wisdom ya kabaka Sulemaani awo ojjukira wisdom ya kabaka Sulemaani bulungi nti omwana ono Semujju aliko oli omukyala agaa nti omwana bamuyuzeemu so ekyo kiri kimu ekirala realistically Basemujju badde balina okufuna kayoola badde balina okugenda ekira motozi bafuneyo baasi because ebyobufuzi tebabivuddeemu bakyabirimu bakyabyagala ekyabatwalayo bakyakyagala ate n'ekirala balina omukulu Dr. Kizza Besigye alinga banne president wange Yoweri nti bwe batabeera mu kintu then ekyo tekijja kukola bwe wanga tebakulembera kintu ekyo kiba tekijja kukola be balina okukulembera ekintu ekyo naye Richard are you fair to Besigye yafuga FDC nga akyalina chance yeesimbawo taamu endala naga nti anze nkomyo no teyakoma no teyakoma yaleeta gwe yali alowooza nti ajja kuba amuvuga kano kagundi ke basibako obugwa yalekawo gye n'omuntu kano ke bazanya nako n'osika omugwa bwote ne kabeera nga kagira kati sijjukira bwe baakayitanga kagologoosi ng'amanyi nti ayinawoko ajja kuba asikira eno emiguwa bukole General Mugisha muntu ne kigaana n'amuyuba n'aleeta ono mutambuza bigere batambulanga ne Semujju ono mutambuza bigere Semujju yabeera mu ngato ze yagamba ebigere yabigana so oyo mutambuza bigere bwe yajja nga musuubuzi basi n'agisuubula Dr. Besigye ng'alaba obugologosi buganya alina okuvaayo kati ye mwennyini kati eyo leso n'agiyize era lesoni ya President Museveni agiyize nti tokutolooza nti obugologosi bugenda kukolera beerawo ekintu kyo okinywezi naye kyogamba nti basi bagikuba amayinja bakole ki tewali nnyonze mu kulaba kwange kye bakyakuba bakola bukozi bya bufuzi era omuntu yambuuza ne mugamba no bano Basemujju bakola bukozi publicity bavugira publicity yaabwe ku FDC nesigamba nti waliwo kye bakuba ekiriyo eri kiba kitunda kiri mu mikono gy'omuntu omulala eyakisasula so gamba tugenda kikuba amayinja tugenda just okutegeka ground eyokupublicizing ekipya nze ekyo waliwo neyabadde akimbuuza ne mugamba nze bano bakola bukozi publicity because okuintroducinga gundi eddagala lya syphilis lino olina okulyogerera kati buli controversy gy'osobola okukola eneekubeeza mu headlines olina ogikola kibakola nze kibazo mukulaba kwange tewali nnyo kirala no kati era bwe ojja kulabayo nga singa kisoboka nti mwami Semujju yandifenyeyo abantu nga babiri ku street ne balwana olwa PPF ne FDC yandiba staging ne kamera nga weziri nga ba MP babiri ne bekuba ebikonde ne bafuna publicity ne bazimba ekintu kyabwe nze sibanenya because kati wano opublicizingira kuki kiki kyogenda okubuulira abantu kyogenda okukola ku mulundi guno ng'olese Semujju yakamala emyaka emeka 15
aina emyaka gya Ssemujju tegiri half gye ya Museveni na utanaba kuweza half ya Museveni niye amaze half the time byobufuzi Museveni gyamaze oyina Dr. Kizza Besigye bamaze emyaka gyeji mu kiki ekipya kye bagenda okwogera n'olwekyo balina creating a controversy babiri mu baso lwaki controversy tebagi creating na Museveni temamusobola kati creating a controversy ne Museveni controversy kijjo genda creating oyina ogende wa wanga bano tebavuganya amuri oyina ogende wa Mutambuza bigere kinkugambe tebavuganya amuri bavuganya Kyagulanyi bavuganya Museveni bakora bukozi publicity chicho tewali kirala otherwise Mutambuza bigere tewali kye bamuvuganyako nedda chichi yakwata sente ze ne munne ne batambulamu ekintu ne bakisalendalinga era ekintu ogenda okulaba ebintu byekikola bijja kuba byakuyamba eyabasasula so kibaso Ssemujju nga sinagenda mu mulango baguma kyanyonnyola nekyonnyonnyodde nti ba Peter Walubiri bagenda mu kooti ne bawangula omusango kooti ne bazimalayo kooti neega nti Peter Walubiri ye president wa UPC Jimmy Akena kye yakola kyokka yasensetuka n'ava ku mwaliiro kwe yali nakako wansi I think 2 floors n'atuulaawo nga president yaga nti anti gwe oyagala office musigale mweri eyawagulu nze ngenze wano naye ayina asiiru electoral commission gyewulira ekyo mu kutegeera kwange kitegeeza nti ne bwe munaalwana n'Amuriat ne Nandala yaga nti tukidissolvinga oli eyakuumira Jimmy Akena ku 4th floor Uganda House ajja gamba Amuriat ne Nandala tinajja nankumi mutaddeko caveat musiru mulimu n'erinnya lyammwe bakimanya ate n'okukimanya entalo abantu Peter tebazirwana lwakuziwangula Abapalestine bali badde bebaka ku nguudo ne bakuba embooko abantu balwana ntalo lwakubanga ziri legitimate bw'otandikira kulwona awangula oyinza obutalwana naye olutalo na lumu nga gomala kumamu lino njadde wangula osigala waka bw'oba ojja kulwana olutalo ng'okkiriza nti olutalo luno lutuufu olulwana nze ndi musajja musiraamu ebisigale nobirekera Katonda olumu oyinza okuwangula gwe bagamba nti w'amaanyi abantu ne bagamba nti nadde eno zali yakusaaga n'omubigula ne beewuunya engeri gy'omubiguddemu nze Libya Gaddafi nali mwagala naye yacunya nnyo bannansi ne baddukira nga ne bwogenda mu America basangayo ne Bungereza nawa I didn't imagine nti one day basobola okweteeka mu kembeera nabo yeerwanako ne babasanga ne babataasa FDC Museveni kuvanyuma okubanga yagitwala tujja kusigala tugimulangira forever ne bwanaagisigazawo lwampaka abaana abazzukulu tujja bajjukizanga nti ekibiina kyaffe ekyo Museveni yakitubbako bwali baafudde nja kubanga abaana twali emengo yo nga bayimba guno omusango gwa lubeerera ne bwali baafudde abalisigalawo bali gusasulira so kati ebimu ne mu byafaayo it is important nti gwe ekibiina bakikubyeko n'otambula butamuzi n'ogenda no it's not possible kyovula awo twakirwanirira ne batukuba embooko era tukyakiyinamu omutemwa gw'amaanyi nze abo najja nankumi badde bansalangako $50,000 buli mwezi zaalimu n'okugula ekitebe ekyo kitebe nange nyinako bulooka zange kakati tujja kuvaayo buvi bwoti otambula ogende Uganda House gyoyogerako obote yagizimba bano bagabana myaliiro naye kuno bulooka ffe twaziteekako kakati ne Galuga akomewo akleiminga amabaati Galuga yatusaasira n'atuguza ku muwendo gwa layisi ng'aguza ababe nanga ndi musasule kakasente bwe kati nange ndi omu ku abali basasula naye n'ekirala ne Museveni bw'atwala ebibiina by'obufuzi ne bw'anaaba bitutte tulina okusigala nga tulwana nabyo nga bwe tulwana ne Museveni kuba bigenze kuweereza Museveni so oba olwanyisa movement ya Museveni byonna ebigikola obirwanyisa toyinza gandi ojja kugirwanyisaako yo yokka ebigikola ne banaabeera banaddiini ne beegatta naye nabo tulina kubakubira wamu ne Museveni buli aneegatta naye tulina omukubira wamu so okulwana ne FDC nga Museveni agitutte kiri legitimate at every point tomanya tuyinza okukananga Museveni tumumaliriza omusango waffe ne bagusangayo ogw'okudissolvinga FDC ne tugidissolvinga nga Museveni golwa kati batabani bakeera kulwana ampuliriza tukomaho lutina ono ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira nina Ibrahim Ssemujju Nganda tatubuulidde ekifo kye mu PPF
tugiyite erinnya lyetali lyeryo it is PFF yes oyagala kufuuka nga baguma it's not PPF it is PFF so baguma obedde kyekyamubadde mu mutu oba ne baguma naye ayagala kubatuuma naye ng'erinnya lyagiwadde si radio it is People's Front for Freedom PFF CPPF naye tujajiwa PPF etambulira okw'abantu lye bamanyi eryo tujja PPF antibiotic PFF naye olwaleero ababaka ba palamenti bali ggulu ndabye sipiika agenza omoro atadde ebimuli ku malaalo ga Yakobo Olanya lambula aga nti agenda kujjukiza abadde ku nnyumba y'Olanya naga nti ngenda kujjukiza pulezidenti yasuubiza okumaliriza amaka g'Olanya gano ge yali azimba bagenda kubeera n'ebbalaza eggulu okusinkana abantu be Akyoli basuubiza okusinkana ababodaboda baakyoli manyi mu programu newankubadde mu official program tekiriimu bagenda kukyala simanyi oba olwaleero benkya bagenda kukyalira Genosale anyumyeko n'abanajja palamenti ababaka si nga palamenti naye ababaka bagenda kukyalira Genosale anyumyeko nabo ku wealth creation bwe banaabeerayo ne president agenda ku addressinga palamenti bagumu Bassemuju basigadde Kampala bali Kampala ate ne sente zaffe twazibawadde agambye buli omu aynako akakadde kamu kati n'emitwalo 2 ez'okusula eggulu ebiro 3 transport ye yabaddewo ndi bano bali Kampala nazo kati one at parliamentary level at a strategic level Bassemuju bandibadde tebagenze eggulu waakiri ne bamobilizing abantu b'eggulu ne beeyiwa ku street ne baganga bino abantu be baali baagala ku meetinga parliament eno teyandibadde opportunity moment ku mobilizing y'omutwalo gw'abantu eggulu gugende gukyalire parliament gukole statement bakuteyo kibazo waliwo be bakutteyo nga bakoze eki nga bapulaninga okukola ekyo kyobadde ogamba Bassemuju kye bandikoze balabika babakutte kugamba temukipulaninga waliwo abali mu komera basibe olw'okulowooza kukola ekyo kyogamba Bassemuju bakole tekiriirigu so wanti nze ngenda ku strategy wambuuziza strategy so nze singa nabadde Bassemuju nandikoze kye bakoze kyabutagenda nandikutte sente kuba waliwo abazeetaaga wano sente ziri paltry tezirina ate ne sigenda miliyoni 1.2 waliwo abazeetaaga zisobola okuyambayo abaana ku fiizi abaana ba UPE akakadde n'emitwalo 2 zisasula yako abasobola okuwerako mu constituency nobasasulira ababadde bagenda okulemererwa okugenda kutandika essomero next term ne bagenda nobagamba mufune eggulu ziizino school fees guru so singa nabadde Ssemuju nange sandigenze ate sandisirise nga sigenda nandikikoleddeko Katemba yena gwe nsobola Katemba oba oluganda lwotomanyi ne Katemba nga ku National Theatre wali namulabanga ko nga nkola ku Radio Uganda so you see abaganda bagamba nti zivugira aliwo kati oyogedde ku nyumba ya Yakobo ya mukulu wange Yakobo zivugira aliwo kibazo kati ono aliwo yasobola okukwata eddoboozi ennyumba eyo bagimalirize era bw'oba nga toyina supervising nga tewali kalabalaba esente nebwozijjayo nebwozireleasinga mu State House bwe ziba ziyambyeko ne zizimba zijja kuzimbako ebitundu so ono aliwo ekyo kye yakoze bw'aba really ng'ayagala kuyamba ku oli mugenzi ekyo kyalina okukola
ate alina okuteekako eriiso ejoji abeerenga atunula nti omulimu gukoleddwa kuba ne bw'olurizinga akawumbi tekajja kumaliriza mulimu ogwo kajja kukolayo omusenyu gutandika okugwa nga tegulimu simenti. Parliament okutuula eggulu twakyogerako luli. Nze sirowooza nti Parliament okutuula ggulu waliwo ssente nnyo ezeeyongeddeko. Wasobola okuba nga waliwo ssente zeeyongeddeko mu bitongole by'abokwerinda. Maybe n'ogamba nti baminisita basabeeyo okutufuta naye baminisita bafuna amafuta gaabwe ga weekend bulijjo nga sige gali mu buwandiike. So nze sirowooza nti Parliament okutuula ggulu kigenda kukyusa nnyo ku engeri Parliament gyebadde ekozesa ssente. Ekyo sikikkiriza nti lwakuba abantu baatudde eggulu n'olwekyo ensaasanya ya Parliament yeeyongedde nnyo nnyo. Actually waliwo abadde ngamba wano nti ku mulembe gwa Kadaaga ne Sekandi era nabo batambuza Parliament ne bagitwala e Masaka. Lwakuba tewaali contestation, tewaali kuvuganya nga okuliwo kati. So ekyo kye tugirayo. Abantu b'eggulu kye basobola okufunamu ekibeerawo bulijjo kati ngenda nzirayo mu ngendo zange naye ruumu gye nasuulamu omwezi oguwedde mu New York nagenza okusanga nga kati bagyongeddemu emirundi 3. Buli lwe tuba tugenda nga olukuŋŋaana luli lwali lutono lwa mawanga matono kati lwonna UN yonna egenda mawanga 19 mu Amerika owokusula weeyongera bali bafunamu. So taxi petrol station awanywerwa omwenge oli yaŋŋambye nti bino gundi bye batayagala okulya akakasolo ako kagenda okutabuka kati bbeeyi yako eggulu. Waliwo abagenda abamabaala naye waliwo ate abagobeddwa nakugamba nti ku nguudo abantu abamu babagobawo bamaze wiiki nga 2 nga tebakola. Abamu ndowooza bwe baba balina otubanja banja abo bagudde ezo famire ziri mu buzibu ate nga babagobera ki ku nguudo. Security babagobawo. Ekyo nakyogera luli ku programu luli ne batandika obbagoba. So waliwo abagenda okufiirwa waliwo abagenda okufunamu mu kintu kino. Ababodaboda basobola okufunayo. Speaker agenda kutuula nabo mu lukiiko. Yes, basobola okubaako ke bafunyeyo baba balina sako oba ki. Nabo bakalwaniremu ene ojja kubawulira ng'ebikonde beekuba ebikonde. Mu CSR wa Parliament. Ekyo kyonkugamba bagenda kwekuba ebikonde balinde. Eyo gye tukyokuba kyogerako. Ogende wa general. Kati ekipya kiki nti ababaka ba Parliament bagenze wa general oba ba minister waliwo ekipya ku ekyo ate oba ne president webwera agendayo ye alina okusalutinga oba ne president webwera agendayo ye alina okusalutinga speaker ye yandibadde agenda president bw'aba agendayo kati ate lwaki speaker tagenda hierarchy bani kibazo hierarchy bw'ogenda ye yandisituse n'agenda eggulu tewali lunaku lw'ogenda eggulu n'otasanga MP nothing. So tewali nnyo kiri awo lwakuba kati kiri mu lwatu kyekyokka tewali kirala Semuju. Finally ababaka bagenda eggulu ndabya Abedi Bwanika ng'afuumuula bingi ng'aga nti mmwe abali ku opposition mulina okumanya nti the opposition was badly hit mu northern Uganda nti eno saawa yakutandika ku masaaji nga bali mu northern Uganda si kubasuula muguluka. Si Parliament akaseera keeyisemu kutuuka olwaleero buli agirimu okuba nga weegendereza byokola byewakolanga nga tebiina buzibu olwaleero nebwolya amandaazi n'okulengera mu komiti ng'olya amandaazi lwaga abasajja bonoonye sente zaffe mwayonooneka lwe mwateekawo n'omwenge nteeka omwenge ku meeza za Parliament kakati buli lwote Ruto abantu bebekalakase Kenya Ruto yakendeeza ebintu bingi cabinet n'agigoba olwokuba waddewo najjawo n'ofiisi ya mukyala we bo balina no owa president n'owa vice president. Yes, office zona wezi office first lady of the second lady. Mulimu ebintu nga bw'oba okulembera abantu kuba mulimu gw'okola gw'abantu nga bwe baba bakaayanye ku bintu by'okola ng'erimu olina okubita olugero ono lwagenza okujja
lwajiddemu eyo embeera mwonona sente muli babbi mukola ki kati ogenda nalwo mu maaso abantu balabanga nti bwe tebatuwulira ne bwe tuwogera tebatufaako basigala bagenda bugenzi mu maaso ne lufuuka controversial. Nze simanyi oba naaligenzi ne lutwale badde controversial kubanga okuvuga mmotoka nvuwano neeteke kukubo nga ngenze okujjako nga naaligenze kukola bino byogambye era nze lwensooka okwogera nga bambuuzizza naga singa nze nali nkulembera opposition mu parliament saaligambye nti sigenda ggulu naaligenze eggulu naye bye naalikoleddeyo tebaalizeemu kutwala parliament mu kibuga kirala because nga tuli abaka opposition 10 ne batusiba ne banga ndi batukwatidde eggulu tolaba nga kiyinza okunyuma nti parliament kubanga kyangu nnyo mutegeka march mu kibuga bwe baba baganye march mugamba mugenda kulongoosa kibuga banoonya baso bakomyawo 10 babatereka mutegeka ne mugenda kutandika ne mukunga abantu tugenda kulongoosa kibuga ne mugula enjeyo si bwe baba tuteyo mugawe tuvaawo tubabulire parliament byezza okuteesa wano tuyina laale tebuyinza kuziba nga tebanabasiba kati naye sinze nkulembera opposition abakulembera batugamba nti nze manyi nze sikiririza mu kuzira kyova ne muntu ogikwatako nali nga tugende batukube naye abantu balatuyata ntudduse buddusi mpambe ne tufuluma toyinza kukolayo nze byensuubira byoyogedde n'ebirala byesobola kwogera ku mpewo ne bagamba nti bagenda Mbaale era bavaayo banzoga nti sente tujja kumala kuddamu kufuna sente tubabuulire mulimu ebikintu kyoyinza Dr. Besigye baagaba omusayi guwedde mu Blood Bank Nakasero naga abantu mujje ku State Square tubawo omusayi ne bagaa tugulina bagaa tugulina omusayi te yaga nti wana Uganda mwenda ku State Square mujje tugende tugaba omusayi olwa tugenda okulaba omupiira gwa Uganda Cranes Namboole Besigye n'asasula tiketi ya kirasha Kaweesi n'ayingiza poliisi ne bamujja eno nga tagenda kutuula mu kirasha nabaga tiketi yange esoma kirasha buli omu tiketi yo gyesoma gy'otuula kati twali tuzanya Zambia balina omuno naye ne bajja ne bamutuuza gy'ataasasudde nga yasasudde ya 13 bamutuuza kati poliisi yamusasulira so kati nze ebyobufuzi ebyange ndi mugoberezi wa Besigye eggulu mba kugenda naaligenze naye tebaalizeemu kutwala parliament wantu walala wonna naye kati kino ekiriyo olwaleero kyo kyennyini bakijje ku kye nali ndowooza kye baali bategeka kwe mugamba nti mugenze kutuuza parliament ggulu ne mugamba mugenda kutuula Museveni ajja ajogera Museveni bw'ayogerera essaawa ezi kyo kitegeeza nti teriyo kutuula mugenze mu lecture ya Museveni madisment bagaseeko ate n'essale ndowooza nga baga nti ate omukulu tunajja tya nitumuyitako wano nalaba ne president okwo okukyala kuli part of the official kuli private ennaku zinaaba nozongerako ennaku zezi naye nze kinalabyemu first ebintu bibiri abaka bava abakulembeze politician abava mu Northern Uganda nze we nabeerera ndi munamawulire wa parliament natandika kuwanika ku parliament 99 parliament y'omukaaga neggwako n'entandika ey'omusanvu parliament y'omusanvu abaka baali basingamu okuba abalungi baavanga Lango Ben Wacha Dr. Okule Park Omala Tubo n'abalala ne bagobererwa abava mu Acholi Mao nga akyalina mutoto kyanaba Abednego Absalomu Ongomu Okero nga beba generation y'abarega n'okumu nga babaddako wansi ngolaba mu north waliyo n'ennaku zino mu north bannabyabufuzi baayo baafuuka aba Buganda kye baali bannabyabufuzi ba Buganda mu parliament ey'omusanvu maybe n'ey'omukaaga n'abagezi baafuuka ng'abasiru wankoze ekigambo ekyo Trump yagamba nti we've been ruled by fools kubanga ntunulira omuntu nga Professor Kiddo Makubuya Kiddo Makubuya gwe bagamba eyasooka okufuna first class degree nali nga bagulawo Katende nga gulawo Alistock eri ku Kampala Road Kiddo Makubuya ebiseera byali Minister of State mu Education gwe yayitanga omugenyi omukulu
ono nga yamusomesa naga nti ono namusomesa, he was the first student okufuna first class degree law. Nekituma kuya natuka okuvunula amateeka ng'alinga atasoma na nasale ninga waga n'ebitabo bye bawandiike ebyamateeka bingi Makerere bakyasoma bya Kiduma Kubuya. Kati okuwagatiranga political expedience. Yes, abanabyabufuzi abavanga mu Buganda balinga tulinayo goyinza kutrustinga nga mulimu Bakapere, mulimu Asanasiyo Kayizi yavangayo Mubende nguwewunya kyenonye mu parliament yali wadde nakasera atunda nyanya naye nga ali mu parliament. Kati nosanga ate abali waggulu ba Kiduma Kubuya nga ate nabo tebalina nyonjawulo na Kayizi atalina kyamanyi nga katogo k'abantu abali useless. Kati unfortunately banabyabufuzi abavudde mu mambuka bafuuse nga wali Uganda, aba Buganda we bali married ku Museveni ne state. So kati era ojja kubasanga nga opposition bonna abava mu bitundu ebyo bonna nga gye bali. Kubanze ntunulira FDC we twagitandikira, okay, we nagiyingirira si we twagitandika. Kati nawe olinga abayingira NRA na Tete babagamba nga bayingirira kusiteswe ba Professor Atigo, ba Rigani, ba Odongoto, bagenda nga one by one bafuna reason ekolagana ne state ne obona yingide mbya bulimi ne bamu ensigo za nadi zobona akoze eki ne bamuwa square mile yettaka. So kati acholi eri yabali bakubanga yeriwo tikyali badde kyangu gitwala mu parliament naye neriyo. Kati sale president yade wawe yakyadde wano bamuwandikira speech gyasoma nga ali maaso ga sale namwanga in your hometown here yajita na hometown ya sale tikati ya hometown yabeera tikati ya hometown ate muko. So kati ogenda kwa parliament ng'ogyeko nti parliament tuli mu kifaananyi kibi nnyo okusinga kubanga oleda abantu era bayiti baagala ba MPs nga relationship y'abantu ne MP eri very difficult. Abantu nga bagenda bakuba akalulu MP tebamuwa sente basoboga ati bamuwa naye ate buli mwakera wa MP kunoonyayo sente kaga kikutabula ekyo relationship kyovala abo mubaka nze twali mu sente za COVID watuwadde $2 tuziwa abantu nali omu ku baali baziremedde bamala zikuntekako jambiyo ziwaayo nga siinaamu kutya nti mwe bapita abali eno beeri mulaba kibi nnyo naye nga mu constituency bazirinze olwo abantu wa sente awo ne tuzirena wanga kale wali ziwetedde wano mu katale kireka semukiwazizaayo zaaki kinabadde ngamba kukakadde n'emitwalo 2 ono kaayogera waliwo abayambibwa no nga wali mu constituency yatugambye ejjo azizaayo era kyabyabufuzi parliament mu mateeka gaayo kyofulanze abantekako nisemujjo atambula ate batekako nezibansazeeko even deduction parliament bwobeera kotambule lugendo notamalayo nnaku zotekwa kumalayo bosa meeting accountability automatically bakusalako sente era ne bazikuteekerako bwe baati bazikusazeeko omuntu alina obutamanya nti tebazimusazeeko naye nga mu mateeka teweetagisa kuzizaayo bw'oba tewagenze kusayininga nti nagenze automatically parliament ejja kujja eziggyeko bw'olaba aga nti agenda zizaayo bansonyiwa aba akoze byabufuzi genda mu mawulire naye nga automatically nzi mulimu engendo zebateekako nga mugenda kabale n'otagenda era ogenda okusanga bazisazeeko balina ne office namba eyitibwa accountability ye erinda bulinzi nti bano bagenda olumu baba bakuyambye bakuwandiikira nobaga nti sente zino tewagenda bwe bate bakuyambye bakuweereza kabaluwa kugamba nti twakusazeeko sente bweziti kuba tewagenda and they do it every end of month naye ebyobufuzi neze banasalako oyinza obutabalinda kusalako nozizaayo nozizaayo so olugendo Peter singa lwazze nga parliament eri mu kifaananyi kibi mu maaso g'abantu terwalirabise nga bwe lulabise naye ate n'abagenzi oddutta mu nkola ate nalwo balufudde nga meeting y'NRM kuba kati Museveni nga mugenzi okutula ggulu ate yanonye ekisimemba wa parliament ekyokubiri bagandi ate mugenzi wasale ate speaker agenzi wolanya kusaba nju gye batamala agenda kulaba ku boda agenda ku meeting to make sure the parliament makes meaning to the people anti ngamba ndi kati fe twaligenze waliibwa amaluba sinkana yakomadde okusinkana ba boda be Kampala sibe basinga obungi
sore semujuge tubakubanga twali twakibala bulungi gulu yali omye nemutuuka nemukubalale nemwerako ku ngudo nemutambula kwanza lwensembi yokubeegu ne Dr. Besigye twasula mu mugenda na cleaning adwaliro twasula mu hoteli kali wano ng'oyingira ggulu bwe twatukogenda gye tukubira laale buli wamu poliisi ng'egaddewo bagenda batuyise mpaka Besigye oyagaa guys nkoye kati okuyita mu kyalo muruka n'agivaamu tebamusitule ne bibatabula bagenda omunoonya nga alinnye boda alinnye emmotoka endala emisinde ne gitandika mu kibuga kugasinga twali twapulaninga ekyo kyali tunyumidde ne kikamala naye tebunayita nze ndowooza kati ewaddako tuyinza okugenda naku bbiri nga paalamenti enajja ne tugaa tugenze kutereeza ekitundu paalamenti mwejja tiyagaasi n'anyooka bulungi n'olaba abano baba najja Baguma in terms of mobilization Mwami Museveni wano alina okukwata Anita mu ngalo amudelivering kubanga Mwami Museveni one of his better strategies now is kusweepinga Eastern Uganda kusweepinga Northern Uganda eno mu Buganda baatagala mu Western ndooza akyali comfortable kati Anita amudeliveringa wali ayinayo operation wealth creation genocide abadde atuddeyo okumala ebbanga ba politicians bakyoli baali sorted buli omu yatuuka n'afuna akenda ke mailo akenda ezaabwe baazifuna buli omu agenda ne bamuwa square mailo ne bamuwa yiika bisatu ne bamuwa mmeka ne babeera sorted abalima ebyabwe babigula eriyo eyalima soya eri ajja okunsonyiwa omwogerako naye yalima soya wamagye nga muyitirivu obungi akatale kabuzi neba yamukubira essimu wayi Richard Baguma manyi mu business gy'okola ogula soya musajja wange essimu gyu yalima soya lwaki soya wetomugula manyi naawe otubanja nti twakujjako bino ne bino luli nenjogedde ne Ramadhan sente zo ziri mu process noono muguleeko soya soya n'agenda kati oyo abeera comfortable right now. Anita ne population ajiwadde opportunity okuyimirira ku luguudo n'ekuba engalo n'eyimba reward time nga naye parliament ebadde mu kifaananyi eno bali enguzi bakola ki kati yeenaazizza Anita speaker on right honorable speaker of parliament bwabanga President Museveni wakumwebaza amwebaza lwa bintu bingi so maybe nekino nakyo kiri kimu ku ebyo kuba ebintu bye amukoledde bingi so okay kiba kikyongerako kyoyogedde nze kyendowooza nti kikulu nnyo ku Anita n'ekyoku delivering ebintu wa president kikulu nnyo naye ku kino kwe kugezaako okusiimula k'enfuufu akuba kw'enfuufu ku parliament kuba parliament ebadde eyiriddwa enfuufu n'ebitosi bingi kati kwegezaako okugamba katukube kw'enfuufu. First of all amawulire gavudde ku kwogera ku bulyake bwadde bogerako mu parliament netufokasinga kati kugulu netufokasinga ku ggulu bongeddemu ebirungo balina amagezi mangi bongeddemu ebirungo twavudde ku kiteezi twavudde ku bongedde mbadde kiteezi olwaleero twongeddekemu ebirungo tutaddemu sale kati gafuuse mawulire tutaddemu president okujja kati ago nago bawutale banditaddemu ne rwoti simanyi lwaki tebamutadde bakyadde ku nyumba ya Olanya so kati but of course era ndooza bakwebuuzizaako basobola okubanga ebeebuuziza ku kibazo sobola kakasa nti sibira bamwebuuzizaako n'abagamba mukube enfuufu naye wait a minute ekyokukyala ku nyumba y'Olanya is a double-edged sword kigamba nti omukulu yatusuubiza empewo bukyanga omusajja afa kinzigire okugamba nti kati omuwadde opportunity ey'okudeliveringa nti 25-26 ennyumba egenda kukolebwa ng'ekolebwa UPDF engineering brigade atusisi
General Mujira head boy wange yagenda ogikolako ne General Sabiti ne bagizimbe eberenge ekola ki era family ya Oranya ekole Thanksgiving eyite president absolutely ne speaker biriwo so kati nolowooza tekyadeliveringiddwa I don't know siraba so bino ebintu bagenda kubanga nakugambye ngenda mu convention ya North America Uganda bali mu America omanyi balaba nnyo Simba buli tukayo nga batandika amasasi ne bino mbyogera lwakubanze mbandooza bye strategic ate bye bigenda okukolebwa nze mukulooza kwange era nga bwe mbinyonyodde ogenda okulaba nga bye bikolebwa so okukyogamba okudeliveringa aba deliveryinze kati ba MP abava mu North n'abalabye olinga agamba nti bana abawakanya baina sense baina common sense ngayomba nnyo nga ne emisuwa gino gimwereza okugamba nti totwala parliament egulu baade nga bayomba nnyo kati bo bagamba abantu nti laba tukola nnyo tulese parliament. Thank you very much. Kikyogamba kibazo buli omu alina kyafunamu so bwebwera president yafunamu speaker afunamu ba MP okukyalo bafunamu ba MP therefore semujju kyomugamba nti ekiddako Nandala ne banne mu Eastern Uganda bagenda kukola okufiirawo embale ino okulunyankole bakiyita kwemulisa bagenda kwemulisa embale bafiirawo Nandala n'atabeeranga ye chifu gundi nga yagenda kumpewo hence bambi yagambye bagoberera instructions leader of opposition yabagambye temugenda nawulidde ng'ayogera naye mpulirano aba DP nga bagamba nti ffe tuddemete tetunaba kufuna instructions so n'olwekyo tulinda instructions sabe kyokola Samuju finally I mean for me it speaks of obunafu mwe mutuula ddi ng'abo opposition. It doesn't matter who the leader is okustrategizing responses kubanga ebintu bibiri nabadde wano ngamba namboze jjo I expected nga leadership y'opposition ku kiteezo ono Kasasiro bamugobye gindi waakiri okubeerayo n'omugundu ne position evaayo eri emphatic ffe ng'abakulembera and especially in region mwe mugikulembera awo abadde chaos kati tuyina tugenda gulu tetugenda buli omu kumwaga nti waaye katuliddeko abakulembeze batubuulire. Doesn't that speak of ekizibu Peter ekigudde mu politics naddala wano mu Buganda politics wa wano kati abantu balinda biri ku mawulire na social media buli omu n'anoonyaayo kyanaakola nga kigenda kusanyusa audience kati nze ndi omu by the way manyina ekintu kyenga nsigenda kikola bwe mba nkakasa nti kyengenda okukola oba kyesigenda kola kituufu sitya nnyo bantu kye bagenda kukyogera naye abasinga obungi bannabyabufuzi kazibeere laale oli agenda ku laale n'aziniramu abantu azinangako obulamu bwe n'ababuya n'empi byatakola n'abibasuubiza nti agenda bikola nze sirinyenga kuwendayoko nga niye ku tractor mbagenda kulunkinga kubo nga ndi ku tractor because I don't do roads naye ba MPs obasanga bazze okukola amakubo awalampye tractor kati politics oyo owakabampaane atuleetedde ekizibu decision zino byobuuza mulimu bye twali tulina okutwa nze nabanejje n'omuntu nga tulye najja nankumbi nga muntu akugamba bwe wanaabulawo difference wakati w'abakulembeze ne bebakulembera then we are doomed nga mukulembeze tekukuwulira abantu nekye batayagala kuwulira nze ne bwemba ntambula by the way last time nabadde kasokoso nga kati ngina babu mutayagala kuwulira kubanga ffe twamanyira bweyogera ne bakubeera n'oyogera naye nze muli magana kino kyengenda okwogera temwagala kukiwulira but I have a duty to tell you kati wano kigenze nawo mu biseera bino simanyi oba nze ndi mu biseera ebikyamu ngeri gye nkuze nga ndi 50 tuyinza okuba nga mpangalira mulembe gutali gwange naye wayingiddewo kabampaane wayingiddewo politics wa social media kati abakulembeze mufo ky'okubuulira abantu ekituufu balinda kuwulira abantu kinaabasanyusa bagambye ekyawo nagamba omugenzi Sebagala yagenda okukola laale mu bitundu bya boda bwe yagamba nti ngenda kukkiriza smuggling enduulu ne zivuga every border area
bwe yaddeyo mu kimotoka kye kiri ekinene nnyo nalinamu amawulire nanga nti wawulidde nti kati awo bwe yatuukawo ngamba ngenda kukkiriza smuggling endulune kati that's where we are. Habati wawakaso abagambye nti bwogere ne ku kansa